kaimba bulungi ekintu kya grenade you know waliwo I don't know sagala categorizing nga bannayuganda we have that tendency no naye partly yes we do tulina ekintu ekyokuba nti nalabezari ne grenade something obviously is up nalabezari n'omuntu. It is the final channels and alongside SPP graphics and of course Cloud app eri gye nkugamba nti giteeke ku simu yo bengo osobola ofuna amawulire gonna okuva e Uganda. Finally Zari respondinze ku katambi kano akabadde kalese ensasagi mu Uganda aka grenade official naye jukira waliwo ka video akafuluma nga grenade apekinga Zari nga ate no we bayimba kati buli omu n'agamba why kirabika okubanga grenade kati yasamba yali mu kintu kati yasambe nambe eyo nambe emu. Zari avuddeyo n'agamba grenade mukwano gwe era tewaliwo kisingakaawo kuba ye ng'omukyala abadde mu entertainment industry ayina emikwano mingi nnyo abayimbi era tekimugaana kubeera na mikwano gye kubeera nga abasanyusaamu obanga bafunamuko obulamu obw'essanyu nga ye Zari wanyonyola. I have friends nawe kenyini awoli bwe mba nkubuuziza obviously you would love to be my friend abantu banyaga yes nga mbeerako mukwano gwa Zari naye nga si buli musajja nze bwe manda bisene nti abeera mwagala oba bba wange or anything no nina bangi actually a lot of musician friends bakwano bange so when man you kind of hey Zari it's nice wasn't can I chill with you and yeah of course chichiro ntewali tuli wakati wano can I come by yeah ngoja so it's just that naye wano bezira kulaba na muntu obviously watandika baga no I didn't but it's okay nze ndudde myaka mu entertainment industry for how long mbeera ku social media I think I'm one of the most talked about Ugandan one of if not East African most talked about naye tewali nze ndoza kika muntu kyasobola kuddawo kati nayogera mbu Zari yakoze kino nentya oba nenkankana no I don't live my life pleasing abantu I live my life for me I have friends I wanna hang out I wanna chill tukola ekyo you know. Tuvudde na tubuuza ku Zari oba ddala akyali muyimbi mujjukira Boss Lady ono yayimba Koko agambye takyali muyimbi naye akyali mu entertainment circles nali naye emyaka gyaddako era so sikyali nina kuba nkyali mu entertainment industry cause kola brand ambassador work and brand endorsements kola appearances with a motivational speaking z'abakyala or any kind of appearance ebintu ebyo naye nga sikyali muyimbi. Zari era amaze n'agamba alina ennyumba ennungi ennyo wano e Uganda esinga kiraabu zonna eziri wano mu Uganda kati wajja mu Uganda talaba nsonga lwaki agenda mu kiraabu ng'alina ennyumba ye alina n'abantu babamubeezabeeza ayita mikwano gye obaga n'abukolera ewaka we kuba wanyirira okusinga kiraabu zinnyingi nnyo wano mu Uganda. Nasema ndozo genda mu clubs ze Uganda was it 2018 oba sire nasembayo kukola white party oba 2017-18 one of those two sijjukira bulungi I think it's the last time when I was in clubs in Uganda because I have my priorities njagala nnyo okubeera waka and I entertain my people from my house. I have a beautiful house in Uganda kati tugula drinks ne tutuulaawo ne tuteekako candles. I've got a beautiful aunt akuma makaga nga siriwo atufumbira emmere ne tubeerawo so for me it's now easier okuyita abantu bajje ewange tutuulaawo you know nga we're just chilling kuba ebiseera bitinga kati nga ebyandeese I came for business nga nina ebintu byenkola kati we nabimaliriza that's why nebanga mukuŋŋaanire ewange tukole ABCD and that's it. Seetaaga kuba nti waliwo omukolo gw'amaanyi ennyo okuyita mikwano gyange I can host my friends nemba entertaining at my own expense in my house. Era avuddeyo n'agamba grenade ayimba bulungi nnyo era mukwano gwe kayimba bulungi then yeah natandika okuyimba and then he gave me a peck. It was a peck on my cheek, a very very innocent peck kati notulira ekintu ng'ekyo nti Zari grenade yam pecking or kissing ku cheek sina kumwa siwa obachi it was on my cheek nimutandika okublowing something out of content ekitalina kubeera I mean seriously no it was honestly some innocent peck nze sikirabamu nga nsonga nti omuntu yavudde nampa peck kutama tekiri. Zari tumubuuzizaako ku bintu bye ne Diamond byakomawa kiki kyaleeta obuzibu Diamond nga yeefudde East African husband akuba East Africa yonna n'agifukamiza. Zari n'agamba kyetaaga Diamond tumusabire busabizi okubanga aterezaamuko ku mpisa ze kuba ye yagezaako nnyo ku bufumbo buno naye awo wekyakoma. Mukikulu kya byonna kasita otegedde nti obuzibu tewaali kunze kuba nze nagezaako nga kyensobola naye kati awo sisobola kuddamu
kwongerako kirala kubanga ye ng'omuntu alina okweyogerera, otherwise tulina kumusabira busabizi mpisa ziterere. Omukyala ono tuzeemu ne tumubuuza ku gaayo oyo omupya eyafulumira ku social media oyo wa six pack oyo, tumubuuza Zari kiki naye ono gayi kati yaliwo yakikuba. Zari agambye awo nga omuzungu Zari keyogerere ndowooza wekituuka awo, this is when we batugamba okuddamu no comment. I guess that is it. Zari anyonyodde ka video kano kati ndowooza final channel mugirabye lwaki buli kimu kirina kugwera ano ku final channel. It is the final channel Zari alongside SPV Graphics and of course Cloud app yaffe gye nkugamba nti gwoba onyumirwa emboozi ya final channel, gwoba onyumirwa ebintu byonna ebiva ku final channel, teekako app eyo obe ng'osobola okufuuka subscriber wa final channel era ng'ofuuka subscriber w'eyo app obe ng'ofuna amawulire gonna nga we gajja. It is the final channel Zari alongside SPV Graphics. We out.